Abakorinto embereberye essula 3. Kale abooluganda, saasobola kwogera nammwe ng'abafugibwa omwoyo, naye nayogera nammwe ng'abantu abafugibwa omubiri abakyali abato mu Kristo. Nabanywesa amata, saabaliisa mmere, kubanga mwali temunnagisobola, era ne kaakano temunnagisobola, kubanga mukyafugibwa omubiri. Kale obujja n'okuyombagana bwe bibeera mu mmwe, olwo nga temufugibwa mubiri, era nga n'empisa zammwe si z'abantu buntu. Kale omu mu mmwe bw'agamba nti, nze ndi wa Pawulo, n'omulala nti, nze ndi wa Apolo, olwo temubanga abantu obuntu. Kale Apolo y'ani? Ye Pawulo y'ani? Si baweereza buweereza abaabaleetera okukkiriza nga Mukama bwe yawa buli omu? Nze nasiga, Apolo n'afukirira, kyokka Katonda ye yakuza. Oyo asiga n'oyo afukirira si be bakulu, wabula Katonda akuza. Oyo asiga n'oyo afukirira bonna benkana, era buli omu aliweebwa empeera ye okusinziira ku mulimu gwe yakola, kubanga ffe tuli bakozi abakolera awamu ne Katonda, mwe muli nnimiro ya Katonda, muli nnyumba ya Katonda. Nakola omulimu gw'omuzimbi omukugu, nga nsinziira ku kisa kya Katonda kye yankwatirwa, ne nteekawo obusingi n'omuzimbi omulala kwazimbira. Kyokka buli aguzimbirako yeegenderezenga, kubanga Yesu Kristo yateekebwawo nga gwe musingi gwokka, era tewali ayinza kuteekawo omusingi mulala. Kale ku musingi ogwo, omuntu bw'azimbisaako zaabu, ffeeza, amayinja ag'omuwendo, emiti, essubi, ebisasiro, omulimu gwa buli omu gulirabibwa. Olunaku Mukama lwalisalirako omusango lwe luligwoleka, kubanga lulikya na muliro, era omuliro ogwo gwe gulyoleka omulimu gwa buli omu nga bwe gufaanana. Omuntu kye yazimba ku musingi ogwo bwe kirisigalawo aliweebwa empeera, naye bwe kiryokebwa alikifiirwa, wabula ye yennyini alirokolebwa, kyokka ng'ali ng'ayise mu muliro. Temumanyi nga muli ssinzizo lya Katonda, era nga Mwoyo wa Katonda abeera mu mmwe? Kale omuntu bw'azikiriza essinzizo lya Katonda, omuntu oyo alizikirizibwa Katonda, kubanga essinzizo lya Katonda ttukuvu, era essinzizo eryo ye mmwe. Waleme kubaawo yeerimba. Bw'abaawo mu mmwe eyeerowooza okuba omugezi mu by'ensi, afuukenga musiru lw'aliba omugezi, kubanga amagezi g'ensi buba busirusiru mu maaso ga Katonda. Kyawandiikibwa nti, Katonda akwatira abagezi mu bugezigezi bwabwe. Era kyawandiikibwa nti, Mukama amanyi nti ebirowoozo by'abagezi tebiriimu nsa. Kale mulemenga kwenyumiririza mu bantu, kubanga byonna byammwe, oba Pawulo, oba Apolo, oba Keefa, oba ensi, oba obulamu, oba okufa, oba ebiriwo, oba ebigenda okubaawo, byonna byammwe. Mwe muli ba Kristo, ate Kristo wa Katonda.